ya NATO. NATO ina airspace wali mu Estonia. Minisita ensonga z'ebweru w'eggwanga bamuyita Magasi Shakina ategeezezza nti waliwo fighter jet ez'eggwanga lya Russia eziyingidde mu ggwanga eryo ebeera airspace. Jjukira nti ono memba wa NATO, kitegeeza nti airspace eyo ebeera ya NATO. Bayingizaayo ennyonyi Abarussia okumala eddakiika 9. Eddakiika ebaddemu bweti ennyonyi n'ekurosinga n'ebeerayo eddakiika ebadde namba. Estonia netegeeza ku banywanyi nti Russia abadde aleese ennyonyi mu bwengula bwabwe, era bagambye nti Russia ebadde nga eyina message gye basindikira ba minisita. Jjukira nti ab'ensonga z'ebweru w'eggwanga babadde batuuka wali mu kibuga ekiyitibwa Istanbul, eggwanga etibwa erya Buturuuki, gye bagenda okuba nti boogerezeganya. Kati embeera bwetyo bwebadde, Abarussia kibakoze mu kukyokooza byebino ebyabwe bye babeeramu buli lunaku. Mu mbeera y'okukyokooza nga baminisita ba NATO ab'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu mawanga aga NATO batuuka mu ggwanga erya Turkey, kibakoze ne bakolayo kaawo, ne bakuba entiisa gye bakoze, basitudde zi fighter jet ne zigenda ziyingira obwengula bw'eggwanga lya NATO lye bayita Estonia. Lye bagenda maaso n'olwekka nti oba oli awo bayita Estonia ebintu nga bwe bitambula, embeera nga bwetambula akadde kano kennyini. Kakati ate amawulire amalala ge tugenda maaso n'okuba nti oba oli awo tulengera